leaders of religious institutes in your various capacities, our esteemed parents. Abasatu abagenda okwewaayo obulamu bwabwe bwonna. Ayi Kristo tuwulire. Patiri ow'omu Nze Brother Rogers ahabwe mu mikono gyose musenkulu wange ne mu maaso g'osebo omusumba ne mu maaso g'ekleziya yenna akuŋŋaanidde wano neeyama nga nkutte ekitabo ky'Evvanjiri ne ndagaanya Katonda okuba omwavu omutukuvu n'omuwulize ng'amateeka ga Brother Banakalooli bwe galagira.
esangibweyo esangibweyo mwerage ddala. Emmere banga nti yeewuzi ekyokusatu kijjako omutambulizi omukulu Ssenkulu ne bannaddiini bonna kyawulira omutambulizi omukulu Ssenkulu n'abazadde bo n'abannaddiini bonna omutambulizi omukulu n'abakulembeze ba gavumenti omusumba katuwa essaala etutwala mu mmere yakesekwali bagende tukigafa. N'olwekyo tubasabire nnyo babeere abeesigwa okuyitibwa kwabwe kubatuuse okulokoka ate babeere ensibuko ey'okulokoka okwaffe ffenna. Omunnaddiini abeera okunyulira Kristo mu ffe omwanjuzi akiisa ekitangaala kwe kutangalijja kw'ekitangaala ky'oli ekitangaala eky'emirembe gyonna n'atukakamula n'atumalamu entengereze mu byonna ebitukaluubirira ne tunywera nga tulaba ye yeesibye mu bwavu, yeesibye mu buwulize, yeesibye mu butukuvu etugamba nti naffe mu ngeri eyaffe ensamusamu Katonda byatusaba tujja kufaabiina okubikola. Tugenderere naddala mmwe abazadde n'abooluganda ne ffenna bano tibazze kukiikirira kitongole kyalyanyi bamaanyi, tibazze kukiikirira aboga nti banesentenale yaffe ng'erina ensimbi kubeerawo nga tukuza brother agamba kinedda brother obulamu bwe gutukoboola kulabawa kugoberera Yesu Kristo omukomerere, Yesu Kristo omwangu omuwulize omutu ate nga kyetugenda kuggulamu obutaggwaawo. Omukama brother abayambe ate naffe atubeere. Kinewuunyisa olunaku olwaleero mbadde nzija n'endaba emmotoka ya UNRA ng'etaddeko ettaka ng'eriko enfuufu. Tubadde tulina abavubuka bangi nga bateekako enfuufu nga bazibikira ebinnya n'enfuufu. Kineenyamiza nnyo okulaba nga ate ne UNRA kyetandise okukola. Twabagamba kukola luguudo tetwabagamba luddugaza. Bateekamu enfuufu naku lumu bbiri netugenda kwekoza eki nebabuuziza mukola ki twagala munange Uganda etulimu badde saagala bamalira budde nebabiira nsiyensanga emisa naye tugenda kwongera okukola gavumenti luno oluguudo twabagamba banga bagenda repairing naye twabagamba mugenda kuddaabizaawa kubanga luna lufu baba balina kuddamu luguudo kubanga obubenje sebo bishop obubenje bungi buli wiiki ekikwatira tufiira omuntu ng'afuddeko olwo luguudo embeera mbi nnyo naye tetugenda kukowa nera wenaddayo nga wenkyogedde wano tubatirako nfuufu wezirayo Kampala mu palamenti egenda obbagamba kowola nnyo bannaddiini kowola nnyo enzikiriza zonna n'eggwanga lyonna musabire Uganda. Tulina kye bayita drones ndowooza muziwulira. Tulina abaana sofa mulikozesa tulina abaana 25 tetumanyi gye bali. Drone zijja zikusanga oliwo drone nekola ki nekutwala. Tulina musango okozesa waki bakutwale bakulete mu kooti naye waliwo abaana abamaze emyezi n'emyezi nga tebamanyi gye bali. Abazadde bakoola, abazadde bakaaba, abantu baleka famiri zaabwe tewali kye balya naye gavumenti esirise. We twali mu kafulo ya palamenti tugezaako okwogera sebo bishop batusiriza ne bagambye nti tebirina makulu naye nga bannayuganda abaana bamwe tebalina makulu. Omanyi ntera nnyo okugamba abantu nti leero nze ekyaggwe kwene eddakiika tulina abaka ba palamenti 2 bakamala emyaka 2 mu kkomera. Buli we baleetebwa mu kooti bagamba gavumenti ekyakola ki ekyanoonyereza. Tusabire eggwanga tugenda kuba nnyo okulaba nga eno kye bayita drone neera bwe mulaba emmotoka gye mwekendera mu bitundu byammwe mukubirewo abakuumaddembe.
Hapo je batwala obikula ate mbakubira. Bade nange kabega mbera ni. Abo tembakubira. Mwekolemu omulimu nga mmwe. Tebukwa amayinja. Mama wange Dafini atagalwa kwa amayinja. Naye mwekolemu omupaka mukuŋŋaana embeera abantu temukuba entuulu. Oyo bamukola ki? Bamulika. Tulina kwekola mulimu gaffe ne tulaba kubanga twalizigye tesina namba plate. Oba ogamba okwate namba plate naye tezivaako baba zijjeeko. Tulina kwelwanako ffe ng'abantu naye okusingira ddala Mukama Katonda atujjukire. Tomanya luli boolu alitutaasa ekizibu kino ekyatujjira. Central government wa President Museveni ne minisita we ow'ebyenguudo naye ezo baba batulabira naye twateesezza n'ababaka twabawadde January ono baggwako era kwako kyetukola akazaala olugulo tunaalusaako nga tewali lutambuliramu abagezi tukula nga tebajja n'abagole Masaka nga tebatuuka kati tumiire mu luguudo era dipisi nanganda tegeketia gasi mungi kubanga tulina tubeeramu abantu mukolo gwamukaaga yes kati bana amanya nti tusabiddwako banajjukira ne bajja ne batuyamba naye tufa. Olwaleero nga Banakalooli Brothers lwe lunaku olwaffe lwe tufunirako abasenze ba brother Banakalooli ababa bayingidde ababa badde mu ggerezo oba ababadde bali mu kuteekateekebwa okufuuka ba brother. Era olunaku luno nalwo lwe tufunira ba brother bajaguza ebijaguzo byabwe eby'emyaka emyawufu emyaka 25, 5, 6, 75. Omwaka guno tuli ba mukisa nti twafunye ba brother abayingidde mu kibiina kyaffe babiri ate ne tufuna ba brother bajaguza emyaka 25 babadde babiri ate abakubye obweyamo bwabwe okufiira mu kibiina kino babadde basatu. Mwaba abajaguza mubadde mugenda kubeera mu Fr.Anatoli Wasswa naye kyamukisa mubi nti Omukama mweddiza tetusobodde kubeera naye naye nga twebaza ebyo byonna byonna Omukama yatutambuza eya Kenya, Uganda ne Tanzania naye ate tukola ne United States of America naye ng'ekigo kyaffe oba beesi yaffe enkulu eri webeera wano mother house oba ennyumba enzadde omugunjizi waffe Pererisha wano we yatuteeka so wabeerawo emikolo gyonna tuba tulina kujja wano kubeera tuli ba brother muwendo nga 75 okubanga tubenjewaawo ate nga tukunintiridde okujaguza emyaka 10 so tuli mu mwaka gwaffe ogw'ekyenda mu 5.